ebigambo bya General Tafiire biraga lutalo olujja mu maaso. Wagenda kuba olutalo sinzigu. General Tafiire katoga nti abyogeranga yekka siri mwogezi we anansonyiwa ne kati banne bamutuma era aludde ng'akyogera. Naye era mu Uganda tulina obuzibu bungi nnyo bujja essaawa yonna twandiba okudda mu ntalo kubanga General Tafiire wadde tatya biduduma naye naye alinamu byeyerekeramu. Siri mwogezi we naye akyagamba nti muwoozi tajja kutufuga. General Tafiire atya buti ku kyatulo kukigwamu lwatu nti tajja kutufuga. Tujja kudda mu nsiko batujja kufiirawo. Ate si General Tafiire yekka, bonna abaazirwanako banyiivu. Ne muwoozi ekintu kiyakoze, muwoozi tasaana kubeera wadde chairman w'eryo si wano ku kintu kiyakoze mwami muwoozi. Tosobola gwe aduumira amagye n'okola kintu ng'ekyo. Ate muwoozi nze nkuwa amagezi, bw'oba oyagala okufuga ku Uganda wadde tekisoboka, olina kuba nga taatawo kujjanga mununuzi. Kati muwoozi kyeyalikoze olwalikutte Eddi Mutwe ng'agamba nti Eddi Mutwe ng'amundeetire wano, ng'atandika ng'agamba Mwemba Gobi, Mwemba wadde suspect, mwakutte waaki, mwakoze mutya, Eddi Mutwe wamwaweddireyo. Bali nze nga mbadde mu ekizairo 2 nenga buli wootuuka bagamba Isima bakuyigga, wano emmotoka zazza ekiro, wano abantu ate ngo abasajja bwe bakuyigga ekiro emisana bakulaaza ne babanga batakwagala naye ekiro newungeere abasajja beetala ekiraabo. Ate natabuse sikyayagala azanyira ku Kyagulanyi. oli mukambwe nnyo maama we, kati ndi New Isima Lubega. New Isima Lubega. Sikyayagala azanyisa Kyagulanyi, sikyayagala amanyira Kyagulanyi, sikyayagala asaagira ku Kyagulanyi, sikyayagala walampa Kyagulanyi. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja nga bulijjo webale kutulaba wonna woosinziira okutulaba. Nzuno wano ndine Isima Lubega ekibibi gwe ndi naye musajja mutunuzi wa byabufuzi, musajja mulwanirizi wa ddembe, era ensonga zonna zitunuulira nga bwe zitambula mu ggwanga wano, ate nga tumujjukira nnyo ti musajja mukuba essimu. Naye kambuuze mwami Isima nga tunaba kubuuza ku batulaba, essimu zino abantu beebuuza mwaziisangamu mutya? N'obeera nga ku CBS gw'osooka okuyitamu, oba okava ku CBS oba muli awo ku olutindo olwa Simba nga gwe wuuyo, tuba tuli awo ku Kaboozi nga gwe namba emu, ku Sapienza ku by'obufuzi nga gw'osooka. Nga abakubi b'amasimu ekintu kino mukikola mutya? Zirimu obukodyo. Bw'oba okuba essimu y'oku leediyo tokubanga akubira mwami Fred. Zinamu obukodyo. Mulimu obukodyo. Bw'ojja tubukutendeka. Era mu ekyo natendeka nnyo abaana bangi bayise emikono gyange mu kuba amasimu. Peza abaana bangi. Nga oba ku bukodyo bw'okozesa okuyisaamu amasimu. Mbakola ki? Nga oba ku bukodyo bw'okozesa okuyisaamu amasimu. Era ne batandika abamu bafunye ebifo eby'obuvunaanyizibwa. Tolaba n'omugenzi Segirinnya yayita mikono gyange. Bangi. Yes. Kale tugenda kutandikira olunaku olwaleero, sooka ombulize kuba tulaba sebo abantu bakusiima emirimu gy'okola sebo n'obubaka bw'obaweereza okulungamya kwonna, sooka obabuuzeeko. Banne mwebale kubeerayo, mwebale kutulaba, ate mwebale kwagala mukutu guno. Eba ne tusiima nnyo, si ffe ba kitalo nnyo, ne tusiima banne bongerwa era mwongere mutulabe. Naye nga tubasiima nnyo bannange. Amiina. Kale kwetuli okusookera ddala General Tafiire yavudde naye ngeri okukkaatiriza, wowe osigwa omulundi ogusoose naye yavudde naye ngeri okukkaatiriza n'agamba nti ye tajja kukkaanya na Kyamwami Museveni kukwata buyinza bwe mutabani we General Muhoozi CDF nti okubumuwa obuwi ng'obwensikirano.
yagamba nti General Muhoozi ateekeddwa okuyita mu mitendera buli muntu yenna gye yaliiseemu okukwata obukulembeze bw'eggwanga buno. Agamba nti ye tamulinako buzibu kubanga akuze amulaba abadde mwana waabwe n'ebirala byonna, naye agamba nti kino ekyogamba nti kakati tukuta obuyimba Museveni akivuddemu akikwasiza omutabani mu ngeri ey'okwagala mu ngeri eya feva n'okumulwanirako mu ngeri yonna, agamba nti ekyo si kituufu. General Muhoozi alina okubeera ng'ayita mu mitendera gyonna omuntu gyateekeddwa okuyitamu. Ndowooza nga bwe tunagamba nti kati avudde mu magye alekulidde, abamala okulekulira agenda agyeyo empapula ez'okwesimbawo, avuga akube kampeyini, gamba ayite emitendera gyonna, bw'awangula tewali tabbo. Naye kyogamba nti tukute tumuwadde buwi. Ekyo General Otafiire muwagira emirundi 100 era aludde ng'akyogera. Naye era mu Uganda tulina obuzibu bungi nnyo bujja essaawa yonna, twandiba okudda mu ntalo kubanga General Otafiire wadde tatya biduduma naye naye alinamu byeyerekeramu. Siri mwogezi we naye akyagamba nti Muhoozi tajja kutufuga. General Otafiire atya buti kukigwamu lwatu nti tajja kutufuga, tujja kudda mu nsiko batujja kufiirawo. Ate si General Otafiire yekka, bonna abaazirwanako banyiivu. Mwami Museveni we yakolamu ensobi. Ye si buli muntu ayagaza omwana, wakati bw'ogamba nti mwami Muhoozi afuge, n'Otafiire naye alina ababe. Bonna bannansiko nga bwe bagenda mu nsiko balina abaana. Ne mukwano gwo General Nalweyiso naye alina ababe. Kati onooga nti Katumba Wamala naye alina ababe. Gw'onooga kifuuse ky'abaana. General Museveni kye yalikoze yali wadde awa ku banne obuyinza. Fazaali ensi n'ebawangula buwanguzi, Bobi Wine n'abawangula buwanguzi naye nga bwadde ku buyinza. Kuba n'ekigongo naye alina abaana. Alhaji Kigongo ayinza okuga nti nange kandeete Nambi. Nambi yagwamu kalulu ke kawempe. Wadde asembasemba nnyo naye ayinza omuleetera n'asemba. Wadde asembasemba nnyo. Naye ali mu kooti agamba agenda kuwangula Nalukoola obuwanguzi bwabwe eddize bwagamba bwe yafuna. Nayongedde n'enkyawa Nambi ne famire eyo. Banne Nambi mutuswaza, muswaza obusiraamu, muswaza Obuganda, muswaza buli kimu kyonna kyonna. Nambi ne bw'onooba oyagala otya tosobola kuwangula Nalukoola. Nambi ne bw'anaaba ayagala atya tasobola kuwangula Nalukoola. Tekisoboka. Abajulizi bwe yatwala ababiri ate bawolereza Nalukoola mu kooti wiiki eyewedde. Bikyajja kati Nambi ogenda kudiba nga bwe wadiba oddeyo odibe n'ensekoowe na bukooyi. Era nze neewuunya ne ŋŋamba Nambi alya mmere ki tugigaana abaana baffe? Kwe emmere Nambi gy'alya tosaana giwa baana bo. Nze navaayo lumu ne ŋŋamba Nambi ne mugamba Nambi tuva Butambala, tuva ku kyalo kyekimu, naye woova ewammwe n'ebijja byammwe bye bisinga okuba obubi e Butambala. Akatawuni kammwe ke kasinga okuba e Butambala. Oluguudo okuva emitala Mariya lwe lusinga okuba e Butambala. Oba bakyusa nga tebakyabeerayo. Gye babaziika gye babeera. Ne gw'olaba tosobola gamba gaana kulaakulanya wammwe n'oga nti ofa n'ab'e Kawempe. Bagamba oyaga kufa n'abantu b'e Kawempe. Lwaki mweswaza kutuuka ku ekyo? Ebigambo bya General Otafiire biraga ki? Ebigambo bya General Otafiire biraga lutalo olujja mu maaso. Wagenda kuba olutalo sinzigu. General Otafiire katoga nti abyogeranga yekka, siri mwogezi we anansonyiwa. Ne kati banne bamutuma. Banne bamutuma abamanyi General Otafiire tatya biduduma. Ate takisa, ate tasaagira mu kigambo. General Otafiire alina batabani be abasomi abayivu abasaana obwa pulezidenti. General Katumba Wamala alina batabani be abayivu wadde bamuttira omwana naye alinayo abalala be batatta. General Nalweyiso alina abaana be
wadde abantu abamu bamuyita mugumba naye alina abaana be kati baani abamuyita omugumba? abantu bagamba teyazaala naye alina abaana be. Ate ne bwaba teyazaala alina ababaganda be nabo baana be basobola okwagaliza. basobola okwagaliza. Ate ne bwaba alina era abafamire ye. Kati Mwami Museveni agenda kutuzza mu lutalo olutabeeranga nawo. Abantu Museveni wadde atubba naye abantu abadde alina obuwagizi. Museveni atukozeeko ebikolobero naye abadde alinayo obuwagizi wadde atubba. Tumuwangula enkya n'eggulu. Naye abadde alinayo obuwagizi. Butya? Ng'abalina obuwagizi abamwagala n'abakyamuwuliriramu. Ekyo kisobola kuva mu kamera ne nga nti Museveni talinayo batamuwagira. Awo mba nange nkoze obukuusa bwa Nambi. Museveni tumuwangula n'atubba naye alinayo abawagizi. Era ebitundu ebimu tulina gye tugenda ne zaabika emipiira awamu ne tumusinga awala najja ng'atulemeddeko ng'atugoba. Kati Mwami Museveni myaka 4 agenda gittira mu kaseera akatono ennyo. Ensonga y'otafiire ennene nnyo eri Uganda. Wa Mwami Museveni bw'ogamba nti omwana wajje ogenda kutabangula ensi, tolowooza nti abantu bakoowa Muwoozi yekka. Ne bwaba Natasha ojja kutabangula ensi, ne bw'anaaba Diana ojja kutabangula ensi, ne bw'anaaba Peshe ojja kutabangula ensi. Mwami Museveni kyewalikoze walitudde obuyinza n'obuzza mu bannu bwe mwalwana. Awo ojja kuba oleese essuula empya mu Uganda. Bino yabyogedde kusinziira ku bino ebyakoleddwa ku Eddie Mutwe. Bwe kiri era wawulidde n'akatambi ka Ssemujju. Nange namuwagidde 100%. Mwami Museveni atukola ebintu naye yabikola mu nkukutu. Mwami Museveni tasobola kukola kintu ekyo Muwoozi teyakoze. Era Mwami Museveni bwe mumutegedde nti akikoze ate avaayo ne yeetonda. Kasita mumutegeera avaayo ne yeetonda n'agamba munsonyiwe yabadde ensobi. Ayinza n'okambuwala n'agoba buli ayakibaddemu naye ng'ate yakiteeseteese. Era kyobula nti atukalanze emyaka 4 ne Muwoozi ekintu kiyakoze. Muwoozi tasaana kubeera wadde chairman w'eryo si wano ku kintu kiyakoze Mwami Muwoozi. Tosobola gwe aduumira amagye n'okola kintu ng'ekyo. Ate Muwoozi nze nkuwa amagezi, bw'oba oyagala okufuga ku Uganda wadde tekisoboka, olina kuba nga taatawo kujja nga mununuzi. Kati Muwoozi kyeyalikoze olwalikutte Eddie Mutwe ng'agamba nti Eddie Mutwe ng'abaga mundeetere wano, ng'atandika ng'agamba mwembagobye, mwembawadde suspect, mwakutte waaki, mwakoze mutya, Eddie Mutwe wamwaweddireyo ng'abantu bakuba engalo. Naye ebintu bikola Muwoozi oba yali tasuubira nti alifuuka ekyo kyalimu, oba yasanyuka nnyo. Muwoozi ebintu byakola nange sobola bikola nga sirina kinni mu ggwanga. Muwoozi ebintu byokola bigenda kukyayisa omwana n'omuzzukulu. Omuntu atunuuliddwa entebe ennene tokola bwotyo. Kyokayihula nkikwebaza. Bambi sijja muwaayira teyantulugunya naye yanteeka buteesi awo. Ng'olwo ekikusibya kiki? Namuvuma. Ega mazima namuvuma seegaana. Namuwa emmere ye. Nga wali tosaaga? Seegaana namuwa emmere ye. Wayitirako ssimu, wayitira ku interview, wayitira ku ki? Nayitira ku ssimu, namuwa emmere ye, namuwa doozi. N'akusaako obusajja? Nanteekako abasajja. Nejje no Kayihola yansibanga era ne mukomera bampita IGP. IGP omanyi babasoma amannya buli ku makya n'akawungeezi.
nga nze tebakyampita Isima Lubega IGP noyimirira IGP era buli yajjanga oyo musibe wa IGP oyo musibe wa IGP naye Kayihura bino byemuwooza emyezi 6 nga yanyiiga nnyo nga kyali kinene ekyo teyantwalako Nalufeenya ekyo nkimwebaza webiseera ebyo byali bya Nalufeenya teyantwalako Nalufeenya teyankubako ne bante essaawa 8 ogw'ekiro bakutate essaawa 8 za kiro zibatakkiriza kuteeramu basibe byemuwooza nti abasibe ba Uganda tebabata kiro bante essaawa 8 ogw'ekiro ne bakugamba batya Haji Kiyimba yajja n'akimayo Haji Kiyimba yakolagana nani ne Kayihura okujukunona baali bamukwanyonyo ne Kayihura Haji Kiyimba w'ensangi era yamusaba bakute yamusaba abantu baali bamukwana nnyo nga bassa kimu Haji Kiyimba najja n'akima mu kkomera ne banta ne banvuga ne bandeeta ku munaku najjayo n'akakadde n'aŋŋamba tandikira okwo okunywa ekyenkya Haji Kiyimba najja wano miliyoni n'aŋŋamba ziizo tandikira okwo okunywa ekyenkya abasajja balina ssente ekyenkya yampa kyakakadde wano miliyoni kati ne afaananyeko lyakwa airtime owe miliyoni 10 wa miliyoni 2 wa miliyoni 2 General Nalweso General Nalweso yampako ku miliyoni 2 airtime nasinda airtime mama waginaku zino wamuvaamu bulala bannange omukambuwalira nnyo nga alina kayogeddeko anti mukwano gwange saagala atomere General Nalweso bw'aba obulungi nange nja kuba bulungi kuba nze yali annyambyeko yampako ku miliyoni 10 General Nalweso nampako airtime wa miliyoni 2 General Nalweso nampako ku bodaboda empya era General Nalweso nga yafudde nze nsoka okukaaba bayinza n'ogono yamuzaalirawa kati bakwadde akakadde ak'okunywamu ekyenkya bampa kakadde tandikira okugenda onywa ekyenkya Kayihura yakawa Haji Kiyimba kakuwa Haji Kiyimba yakakuwa kuyikulu awo saamanya ku bombi ani yampa kuba nze Haji Kiyimba yajjayo miliyoni namba n'agimpa naŋŋatandikirawo okulya ekyenkya ebisigadde byonna bireke ne bombi mbeebaza bombi baalina amaanyi ebiseera ebyo neyakusiba Kayihura yali asobola okunzita Kayihura yali asobola okuntwala Nalufeenya ne bakutulugunya ne bantulugunya ate ebiseera ebyo byali bya Nalufeenya ng'era babakima ekiro ne babatwala CPS yabakwatanga kiro 6 ne babakima 8 ne babakima ng'era oluwulira mwe n'ogalero nze ŋŋenze ne babayitamu Jano Muhoozi kyeyalikoze kukwata bifaananyi ne biruma n'agamba nkutte abasirikale bonna bonna abakutte Edi Mutwe mbagobye wama neggwanga mutusonyiwe Edi Mutwe kwata yettaano zizogenda okubaka enfuufu wekakkanye jeno byakola Jeno Muhoozi tolaba ono omwana omuto pulezidenti waawa anyumira nnyo ekyambalo tulole gwe tuweegomba ko tulole Jeno Muhoozi Kakyebyo yali badde akola ng'akola biremye akola byalema akola byewuunyisa akola byafaayo walibbye emitima gy'abantu ne wakaabiza abantu ku Edi Mutwe wabadde n'abawagizi bakukyaye ku lwa Edi Mutwe ensi yakankanye ku lwa Edi Mutwe Jeno takola ebyo Jeno takola ebyo Edi Mutwe olwali tuuse mu maaso go n'agigumira n'afuka ne mu ngoye n'omugamba tokyanze Jeno Muhoozi nekino abakote bakikoze mu bukyamu ffe twaleeta mirembe n'amateeka era lwaki nkuyimbudde baba bakwagala bayite mu mateeka ffe tetuwamba buwambi bantu bayite mu mateeka poliisi ekuyite ogenda olipootinge ekutwale mu kkooti ffe tetuwamba bantu bye byatwala mu nsiko n'olwekyo nsonyiwa nga Jeno Muhoozi ate tusonyiwe ku lwa UPDF ne bannayuganda bonna ng'amutuula mu mmotoka ng'amuvuga ng'amuteeka ku kitebe ng'ebifaananyi birasa Jeno Muhoozi yali badde mawulire mwaka nga mulamba
mwaka nga mulamba nga bagamba yoyo akyusa kati ebintu gwe tolaba abantu nga mwami Museveni yafudde famire yonna wano omuntu ayinza totufuga Jenusale Musale Jenusale Musale akola byafaayo takola bya kiralu Jenusale Musale akola byafaayo nze Jenusale Musale namuvumako wamuyisamu eggaali namuyisamu eggaali yali akoze eki kati atuuka ku pulogulamba bagiyitanga palamenti yaffe ku CBS ekyaliwo nga bamukyaza kati bamukyaza Medi bino byagamba musoke mukubeko amasimu tuwulire endowooza z'abantu nze nasooka ogiyisaamu nga talina kutandika pulogulamba nemugamba Medi nti oyo gwotuleetedde nga mutemu alinga ngayitira era kyazza Jenusale Musale nga alinga ngayitira nga kanywa omusaayi nga zanywa omusaayi gw'abantu oyo musajja nga mubi nnyo pulogulamu weyakoma ebyo byowulidde si byaffe oba CBS oba abagiddukanya bya muntu kinoomu ebyo byowulidde si byaffe nga CBS abagiddukanya bya muntu kinoomu nga byali bikambwe nnyo byowulidde si byaffe nga CBS abagiddukanya bya muntu kinoomu ne bakadiŋŋana bakakuba essaawa nga 3 pulogulamu ne weeyagwe jeno ng'akuwulidde maama era yekizairo gyenakaso ekisairo ziri 2 zenakabeeramu ze zankuba n'obwavu eya Jenusale Musale nalira ku nsiko kumala ebbanga program yagenda maaso maama we ebyo byowulidde si byaffe abaddukanya oba bawuliriza bya muntu kinoomu ebyo byowulidde si byaffe abaddukanya oba ffe abagiddukanya bya muntu kinoomu ebyo byowulidde si byaffe abaddukanya oba CBS bya muntu kinoomu ebyo byowulidde bakuba kalango era ekizairo zenakabeeramu mu byobufuzi byange ziri 2 esooka yammalako omubiri n'enkogga bannaye nga bakuyigga okogga n'osenga n'owa siriimu ng'oli wantedi okogga n'osiga n'owa siriimu empale zonna ziba tezijja tolina kyolya tolina kyokola ki nabeeramu ekizairo eyo n'endala ey'Oganda kabako gende bugerere bannange bonna babakwata nze nasigala kakati eya Jenusale Musale ate yali ekutiisaako ki bakunoonyanga bakugaa nti batukunoonya maama we Sale Musale yagamba mwagala ajja kumbulya gye nywera omusaayi mwagala Medi wandeese kunvuma ajja kumbulya gye nywera omusaayi nagunywera wa ajja kumbuulira nze nywa omusaayi gw'abantu nze yalwanirira eggwanga ate nywa omusaayi gw'abantu era neebaza Jenusale Musale yalina obusobozi obunzita yalina obusobozi obunsiba nene guno gutwa yandikawo nkyali mulamu teyakikola ng'ate Jenusale Musale alina amaanyi katwagala abakulembeze ng'abo twagala abakulembeze Jenusale Musale sane kakati ndi wansi neebasa senga ndi mu ttaka naawe tewalindabye Jenusale Musale yanjigga era wano we neebaliza ne Medi Nsereko yannyamba nnyo n'amulumba physically n'amuga omwana musonyiwe gye naanyiiga mangu naye muntu asinga ekisa mu Uganda oyo Sale Musale anyiiga mangu naye muntu alina ekisa kati oyo omwana bw'aba tasobola kwegomba bakadde be eggwanga gye liraga zzibu nnyo obadde ogamba nti exile ey'okubiri yali yeetya yali yagaana kabaka genda bugere anti awo twakunga abantu tulemese gavumenti buli kyekola amasimu go twabakunga lwaki baganye kabaka ogende bugerere mweyiwe mu nguudo mwekalakaase temubako kyemukola yo nabanene babakwata nze nasigala ebweru eyo nno banjigga paka kuwulira bubi nasula mu loogi z'omulubaga
sina logi ng'otabala ntabaali ntabala ntabaali bwensula owulira ekya siddawo anti logi buli wozigenda muzibuuza ebitambulizo owaayo amannya go hane neetuuma ku mannya maama we nabagamba nga ebitambulizo nabisudda nti n'abalogi basiru bagwagwa baagala ssente nembagamba nga ate ebitambulizo mbirina nembagamba nabisudde gwani nze Bukenya Asadi neetuuma nga amanya nga nyinza okwogera nti nze Isima Lubega nga sisobola nga siriwuliranga nako nti gwani nti nze Isima Lubega nga siriwuliranga nako oludda lwaggwa lutya olwo bannange baabakwata Lubakyoya Mutyaba Isaaka Mpologoma Benadi ne babatwala naye nga buli gwe batwala bagatwagala Isima kuba nze nasinga okukunga hanakozesa sina airtime gwe nali nkozesezzaako mu nsi abantu beyiwe mu ngo yali muyitirivu nga nze n'ebyokuteesa mbi banne mweyiwe ku nguudo banne mweyiwe ku nguudo lwa Kabaka nibatandika nga n'okumawo gye wasookedde bo wakatandika bannange mweri abamu nga bandeka yes abamu batulekanga era kyatuyamba nnyo kuba Museveni yanyoonya okugala leediyo zonna ng'atekwaziggala bambi zaalwanira nnyo obwakabaka leediyo zonna era tekuliko leediyo yatusosola era bateesako n'okuziggala ne baga kijja kulabika bubi bwesinga zaatukkirizanga n'asirika n'okunga abantu bo nobaga tetusobola kuzanyisa Ssaabasajja Kabaka owaligwa we tuligwa katutandise okugwawo banne mweyiwe ku nguudo Kabaka bamuganye ogende Bugerere banne tuwe kalakaase banne mweyiwe ku nguudo era leediyo tuzeebaza zaatuyamba nnyo oyogedde katambika omukulu ani honorable Ssemujju Nganda yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti nno ebigambo ng'alaga nti ebikolwa bya General Muhoozi Mwami Museveni tasobola bikola tabikolangako era nga yiwunja General Muhoozi okuba ng'akola ebintu bino nakukwata nakuteeka ebifaananyi by'omu gundi n'ayogera byayogera byonna ng'abyewuunya waliwo akatambiira akaafulumaawo nga Mwami Museveni mu 1986 yavayo n'ayogera ebigambo kumpi byebimu ng'agamba nti ebikolwa by'omwana temuteekeddwa binenyeza bazadde nti omwana bw'avayo n'abako kyakoze tunenya bazadde because bazaala kiboogera nti bazaala mibiri Mwami Museveni yali si myoyo Mwami Museveni yali mutuufu emirundi 10 era nze sisobola kunenya Mwami Museveni nti watuzaalira Muhoozi Muhoozi bye yakoze Mwami Museveni tasobola bikola Mwami Museveni tasobola kikola Mwami Museveni bw'aba anakola ekintu akikola mu nkukutu ate bw'alaba kimutabiseeko avayo ne yeetonda n'abasanyusa ekyo Mwami Museveni tasobola kikola bw'aba nga tasobola kukikola ate nga mutabani wakikola kyagala okutugamba nti ye talaba mutabani we General Muhoozi byakola kumukomako ebbanga lyonna lyabaddewo bikuba bingi byakoze naye nga muzeeyi tavayo nga yokugamba nti nno kino kikyamu kino kivumirira kino ye tabiraba bw'aba nga takkiriziganya nabyo omwana alemwa n'olekawo kigwagwa kyo omwana atuuka n'akolemwa n'omulemwa n'oga nkirekedde ensi oba nkirekedde Katonda omwana alemwa omwana akolemwa n'ogamba akole ebimusanyusa mutadde omwana akolemwa ekyo kimwe Museveni nange muddiramu omwana akolemwa naye Mwami Museveni alina obuyinza bwonna era yamwongera n'amagye kubanga era yagenda omufuula CDF ng'era bingi byazaakola kuba kyemmanyi nti agenda omuwa CDF nga yamala dde okuyisa obubi kakwenzi omujjukira omuwandiisi w'ebitabo bwe yamukuba era n'avayo ne yeewana nti yamupanishinze n'ebirala byonna bifaanako bwe biti Mwami Museveni akunamya
n'oggwayo buli kamu konna konna kati mwe Museveni ayinza okuba ng'akuba mutabani we ng'amulaga talina kyasobola kukola amukunamya amutuuse ng'abantu bonna bamunyiiddwa nga ggoolo ye mwe Museveni naffe mu byobufuzi tukikola kati kankuwa ekyokulabirako aba Nuupu temunyiigira muli bange mbawagira nnyo kati Nuupu yaleese ono we Nakawa ku Lukwago Balimwezo naye Balimwezo ne bwajjamu empale tasobola kuwangula Lukwago awo Nuupu yamusaddaase busaddaasi tasobola kuwangula Lukwago Balimwezo mu byobufuzi tusaddaaka omuntu ebiseera ne bikugwire nga twagadde kwejjako naye nga alina obuwagizi kuba yali mmeeya w'e Nakawa eyo abadde agenze mu paalamenti talina kyasobola ku Lukwago musajja yinginiya talina kyasobola ku Lukwago mpagira Nuupu 10 ku kinne waayo n'ataawo njawukana nayo Nuupu njiwagira emisana n'ekiro naye ataawo njawukana nayo kati Nuupu kyovula nti ekyo kibiina kyajja kutufuga oyo kyamusaddaase busaddaasi ffe mu byobufuzi tusaddaaka omuntu gwe n'olowooza nti tukwagala nnyo nga tukwegobyeko nga twagadde kusaddaaka nakkerereyo tuyinza okweba ng'ottawaanya nnyo ng'ojja tuleetera ebizibu otukayanya nnyo totegereka bulungi olimu amakoona yes n'ekyo tukikola bwe tukola nga tetukwesiga tukusaddaaka tukiyita kusaddaaka mu Balimwezo asobola okuba nga tategereka bulungi alimu amakoona gaba Bashiri era Balimwezo amakoona masufu nnyo agaalimu gwe lumu nze namulaba kabbinkano lumu munsonyiwa okwogera ekyama kino nabuuza munnamawulire mukwano gwange nnyo kuba ye muntu gwenkuze neegomba bamuyita Matovu Serugga Matovu akubiriza programu eyo ku Bukedde munnamawulire n'omutendeke mwenna abasinga emirundi 100 era wano mu Uganda ndowooza gwe tukyalina Serugga Matovu munnamawulire omutendeke yali badde akola n'essomero kati nemuga ne Serugga gwe siniya wa munnamawulire enkuze enkwegomba nalaba Serugga nga nze nkwata bitabo nga nkyaza ku Radio Uganda nga Serugga mwana muto nga naye nkwata bitabo era Serugga yanyi be banneegomba okuyingira mu bino nga nve Kololo omanyi Kololo twayitanga ku golf n'oyita ku kisaawe n'oyambuka ku UEB n'oyita ku cement n'ogwe Kololo high nga bampa ssente za taxi n'entambuza ebigere era omumu namanyimu nnyo banatambulirewo emyaka 6 nga nsome Kololo high Serugga ne muga gwe sita w'amawulire Serugga lwabwavu asaana nakukola ssomero amawulire agategeera akoba bukande keetaagisa bambi mwavu naye asaana kukola ssomero yali badde takyalina ku Bukedde ng'alina ssomero litendeka b'amawulire ne mugane lwaki buli akabbinkano oleeta Balimwezo n'omuleeta ne Prime Minister Nabbanja nanga nti munne Nabbanja yamwesabira mundeetere Balimwezo Nabbanja atamwesabira kubanga mbadde manyozi bantekatika za radio oba TV babyonoona naawe wano mu Uganda bwe kibeera okubeera ne kati nze nali mbaddeko pulezidenti uwa ku KIU nakoleko ku radio emyaka 2 KIU y'essomero y'abasajja balaba nga waliyo radio y'essomero nakolanga ne Mizaya Edi Mezayo ali ewa ali e Sweden omubuuzanga emyaka egi nga ndine Muzaya nakolanga Edi Mizaya ali Bokisa ali kusanyuka TV alina akasa meme ne Mizaya Edi twena ngone ekiwale kyabakiyitanga Bebiriiki ngoli presenter nga ndi presenter programu yange bagiyitanga Kampala etabuse nga ndeeta ebyaguddewo kati akakabenje akaguddewo nga byendeeta ekyaguddewo eggulo programu ye bagiyitanga Kampala etabuse amwe former presenter kali nga namwe musasulwa maama nali muyitanja lwakuba mulyaza amaanyi muzibu nasigala mmanje basajja balaba alyaza amaanyi wasigala obanja omusaala ne kakati nkyabanja ne kakati nkyabanja kati leedi ebyo byaggwawo
leediyo oyinza n'okuleeta omuntu nga gw'opulezenta ne bamufulumya n'ogenda mu bulango ne bagawe mufulumi tetumwetaaga yayogera ati ebitusanyudde leediyo zaafuuka z'abanakyemalira kati nga gwaŋŋamba ekigundi era gundi bwe yakiŋŋamba saamunenya serugo n'onsonyiwa soogedde kyama bwe yakiŋŋamba saamunenya naŋŋa nti nedda prime minister yeesabira ani yeesabira balimu ezo negwe prime minister w'eggwanga namba 3 watuuka okukwesabira buli pulogulamu obeere naawe oba wa nuupu ddala abantu ba nuupu misana ekiro nga balina gye baweta gwe prime minister w'eggwanga watuuka okusaba nti gwe oba naye mpulogulamu oba wa nuupu 100%. wabeerawo okubuusabuusa oba bakuzudde nti gwe munafu gwajja okusobola nakyo bakikola nakyo bakikola n'ekibiina kiyinza nti Lukwago yewaffe wa Lukwago tubadde mu kalulu kannankoola kannalukoola Lukwago yajja n'awagira ani n'alekawo owuwe yalinawo simanya mutazindwa n'agaana omuwagira kati bayinza nti Lukwago waffe tumuteekeko ekimererezi ekitamutawaanye ekibiina tukikola ngaffe abaludde mu byobufuzi Lukwago waffe obutanyiiga etteeka ly'ekibiina ligamba omuntu ekifo kyonna mulina okisimbako omuntu Fazali musimbako ekidomola kati nuupu oyinza okuba ku Lukwago yamusimbyeko ekidomola naye bali mwezo nga musajja w'amaanyi nnyo talina maanyi ge bino byaleekaana nti bino biki ebyo biraga maanyi omulaba ne pulezidenti nga bali mu bakuba zijjaabu ebyo biraga maanyi n'ojjayo akagulu n'otandika ebyo biraga maanyi ebyo tebiraga maanyi naawe jabu ebyo biraga maanyi bali mwezo bamusaddaase busaddaasi soya musajja w'amaanyi nnyo talina maanyi nga ndowooza nti Lukwago ku lunaawedde Lukwago omuntu owo asobola okugeza ku Lukwago ne zaabika emipiira semujuŋŋanda ate bamukwano takisoboka ne Lukwago kati nawulidde Mawu nenga nti Mawu naawe Mawu aleese mukyala we Beatrice Mawu Lukwago azze akuwangula buli kimu kyonna kati Beatrice ajja akole ki Mawu yayagadde kubalirawo accountability babawadde ssente ayaga kubalirawo accountability mu State House nawaako mukyala wange agenda avuganye Lukwago zabadde biliyoni 10 ntitwakozesezzaako bweziti ne mukyala wa Mawu mwatunda ekibiina ky'abannammwe ne mukikuba ku ttaka ekibiina kimwagala kye mukikola Lukwago tasoboka Lukwago Katonda yamuwa ekitone Lukwago mukodo ye mukodo tavaako kake ne Lukwago ayagalwa abantu mukodo Katonda yali agaba obukodo bwaggukira ku Lukwago Betty Nambooze Seggona Muwanga Kivumbi ulidde ne Lukwago Katonda ate n'amuwa omukisa gw'abantu Lukwago ayagalwa abantu ekyo kyo Lukwago ne bali bafudde abantu bamwagala era oli agamba nti naye tebamukooye kati mu Kampala ebbanga lyamazeewo Museveni nga tebamukooye Museveni bagamba bamukooye naye wakyaliira bamuwagira kati nuupu ffe mu byobufuzi tusaddaaka omuntu kati nuupu yasaddaase bali muwezo ate mu byobufuzi bwe tukwekengera tukuwa ekifo nga tumanyi bagenda kukuwangulirako kati nuupu eyo nga Lukwago awangudde bali muwezo ate nuupu yesooka okuyozayoza Lukwago era banansanyufu nnyo kati era tulina be tugenda okutega tulina be tugenda okusaddaaka paka ku ttaka Abedi Bwanika yavuddeyo n'agamba nti NUP bw'etamubuulira musango gwe yazza agenda kwabulira ekibiina tagala byakumuwaayiriza Abedi Bwanika yagala ekibiina agenda kukivaamu singa tebamubuulidde musango gwe yazza gati titagala bintu ebyo yalwawo dda bane siri mwogezi wa nuupu
njiwagira buwagizi ne temumubuulira temumubuulira yalwawo dda baneneegayiridde abanuupu Waiso oli mukwano gwange His Excellency oli mukwano gwange Bobi Wine ulidde temumubuulira Abedi yalwawo dda okuva mu kibiina alangirire Nuupu nga temanyiirwa Nuupu nayo erina moto z'abakama baabwe tenyoomwa temanyiibwa tetiisibwatiisibwa tekangibwakangibwa ekyo kibiina kiraba edduka fe olaba abatakiriimu ffe tukitya nze olaba ndudde mu byobufuzi nenti ekibiina ekyo kikutula kikuwanika kikuswaza kikuleka mu bbanga ekyo kya Nuupu ekyo kigenda okusaddaaka abantu abagenda okugobera bali muwezo abatebagenda kukayana nabo waliwo kye bayita direct speech n'indirect speech kati abamu bagenda bakola bwe batyo abamu tebagenda bakayana nabo nti tugobye bagenda basaddaakira awo genda weesimbe ku gundi Nuupu ewadde kaadi gundi agende yeesimbe ku gundi ne bali mwezo ne bwafunye ebikonde bye tasobola kuwangula Lukwago tasobola kuwangula Lukwago NUP kyeyagambye abantu bano bajje beetonde Bedi Bwanika mwami Mpuuga waliwo omukyalo ono ow'Emitiyana gundi baagala Joyce n'abalala bonna nga bw'obalaba yoga nti tubawadde omwezi gumu President Kyagulanyi bwe yabagambye mwezi gumu bajje beetonde kiba si kyekyo bagenda kubagoba bo bagobe bajjo era bo twabasiibudde bo bagenzi bali ku bayi tobasuubira kwetonda ate ne bwe beetonda tebalina bwe bayita twabeetooloola ne beetonda tebalina bwe bayita tebalina bwe basobola kuyita tebasobola kitalo nnyo ekya mwana w'omugagga Sudi Lupaleria Rajiv Lupaleria yavudde mu bulamu bw'ensi naye ng'obuzibu abasinga bonna bagamba nti bwavudde ku luguudo lwa Entebbe Express ayiwe awo yafiiridde awo nga ku Kyebusaabala aga nti oluguudo olwo tebana bakutereezawo bulungi nebagenda ne badde ne bateekawo ebigundi mu kkubo bazita barriers ebisementi ebyo oluusi oli n'ava eri nga tamanyi nti weebiri era mbu accident ziri awo zisuka mu 8 ezakabeerawo okutuusa eno lwe yabadde okikamba ate era neno bwe yabeddewo nalabye Tayeebwa omumyuka wa Speaker wa Parliament nga yayogera yagambye nti ng'ogyeko eno accident ya Rajiv yabaddewo naye mbu ate era waliwo nenalira yazira neebeera wera nobwaweera afa gwennyini kakati ebyabaddewo ebyo enkola y'emirimu mu Uganda y'ebitongole naddala ekitongole ky'ebyenguudo kubanga ye Tayeebwa yavudde n'atuuka n'okugamba nti bagenda ne bagira bagenda ne bakola nti yakisanga nnyo kuba beera side zaawo olumu asanga barriers bazitaddewo olumu nga bazigyewo olumu nga bazitaddewo olumu nga bazigyewo kwegamba yabadde yakiraba dda kati mulinga neebuuza nti baba nga abadde yakiraba dda lwaki ye nga ye ku maanyi g'alina mu gavumenti eno lwaki badde takyogerangako kulaba nga kitereezebwa kuba badde akiraba nga kyabulabe ekisooka tusooka okusaasira mwami Kalimu ate Oluganda luwulira bulungi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun twava eri Mukama Katonda era gye tugenda okudda kati mwami Muwoozi yali yeegombye omwana wa Kalimu ensi yasaasidde omwana wa Kalimu ensi yalumiddwa omwana wa Kalimu emitimbagano gyonna giri ku mwana wa Kalimu kati ebyo byonna mwami Muwoozi tabiraba omwana wa Kalimu nze mutegedde amaze kufa ne bagamba yabadde addukanya bizinensi za kitaawe zonna era nga yamulamira obusika singa n'abaavuddewo ajja kutakinga over ku buli kimu kyonna abo abasajja bakyatufuga nnyo n'emmotoka gy'abadde avuga etti
nga si yabadde asaana n'ogivuga UAT zirina kuvugwa ffe bayisima Lubega omwana akalimu abadde na kuvuga mmotoka AT eruddeko yabadde nkulu nnyo eyiseeko nnyo yali badde ateekako n'amannya ge nti kalimu Rajiv neyagaana ate abadde takola fujjo abadde muntu wa ddembe buli kimu kyonna Katonda yakimuwa era tusaba mu mwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda gwanirize kisa kati abaana bwe batyo bwe twegomba ensi yonna yakuno yanakuwadde emitimbagano gyonna ne gijjula mwana wa Kalimu omwami muwooza ebyo tobyagala olaba tulina abaana ba Nuupu abamu abakambwe ennyo ne teriyo yavuddeyo n'aga nti oba kasanyukire okufa ku mwana wa Kalimu teriyo yakikoze twagala abaana bwe batyo mwana wa Kalimu abadde munaddiini wa Sudiiri noti Kalimu omwana wa Sudiiri abadde munaddiini abadde mukkakkamu abadde muntu mulamu ate abadde mukozi naye kati bwe tudda omanyi gundi musinga ebyobufuzi yansanga mu byabufuzi aliwa deputy speaker tayebwa mwana gyendi niyo nswazizza tayebwa yansanga mu byabufuzi nali FDC nnyo mwalimu FDC mwembi asanga mu FDC nga yanjiyawo n'entebe ntuule nga nina amaanyi nga nzitowa yajja tafaananyikika nga musiiwuufu nga talina kyategeera mu byabufuzi ne tumutendeka niyo nsowazizza wakati gwe olaba oli ku ddaala lya deputy speaker olaba oli ku ddaala lya deputy speaker walibadde walekolidde dda senga tubadde mu nsi ezivugwa deputy speaker yalibadde alina munda tosobola kuŋŋamba nti ebintu babadde babikola owakolawo ki se tubadde mu nsi ezaakola deputy speaker senga yalekolidde dda oba ali munda kuba olina amaanyi gonna agayita kampuni eyo ne muga kimukola kibi yesi ekintu ekyo bakikola nnyo n'ovuga mayiro 2 ng'oluguudo lusiba ate n'oddayo emabega tebakikoze awokawokka neno wakolebwa enguudo abakozi amakampuni balina matono ekintu bwekyo kyagala okulanga mu mpapula z'amawulire kyagala okulanga ku leediyo ne ku mikutu gino gyonna kibannanga oluguudo bweru tulukola mukendeze ku sipiidi bana oluguudo tukoze muteeko n'ebizindalo n'emmotoka ekerengeyitewo bannanga oluguudo lukolebwa bana oluguudo jangu mpolampola ng'emmotoka eriko ekizindalo egenda egamba abantu neggwe novunoga nti woosula musaana okuvunaanyizibwa ate wanswazizza nnyo gwe yayita mikono gyaffe ayita mikono gye gwokola ebyo ebyekito deputy speaker kati gwe olaba deputy speaker weewuunya kati ate nze Isima Lubega ng'ekyo olina n'okinuwaaniika kapapula n'okituusa mu palamenti badeputy speaker basaana kulekulira asaana kukwatibwa nze juzi nabaddeko ne interview nagikoze mu Uganda nnyaffe ne Mukiibi alina pulogulaamu agikola buli mwezi buli wiiki esembayo agikolera wa president ku beach pano ne oba oluguudo baganyiddwa okola lwa Bobi Wine era mpuliddeyo banne kanfukamireko abaana ba Nuupu mumpeere ku gundi doozi balamu tumanye empewo yakuyitamu nnyo nejeka kulaga abalwadde gundi Bobi Wine si kalenzi buuza ku kyatuuka ku Brigadier ku General Lwiso addidde agamba kana akalenzi akatusumbuwa akatuvuganya balamu gwennyini gwe empewo yakuyitamu nnyo wasula nnyo ebweru balamu funa amagezi agali ya Bobi Wine si kalenzi Bobi Wine si kaana Bobi Wine mukulembeze naye abaana ba Nuupu aba TikTok mbeegayidde ne sekwegayirira mumpeere balamu doozi naye akinnyonnyoke balamu tumanyi empewo yakuyitamu nnyo tumanyi olina ebizibu byo byagondi bya BMK owulidde buli kimu kyonna gwe sente ezo mabanja nedda balamu mumanyi nnyo nakolako naye
twali naye mu FDC gwe njogerako mumanyi balamu twali naye mu FDC nga tuli naye mu FDC era tayeebwa atusanga tuli mu FDC ne balamu gwe njogerako mumanyi mukumpanya balamu tumanyi oli mukumpanya tumanyi oli mu bibbi ne munewa abantu ebitiibwa tejajja kuwa bitiibwa nga tubawadde Bobi Wine todde muyita kaana todde muyita kalenzi si kaana ka nnyoko si kaana ka kitaawo Bobi Wine si kaana ka nnyoko si kaana ka kitaawo Bobi Wine muwe ekitiibwa kye abadde ku interview nawe akakana akatuvuganya nako mukayambe mukakolere ekkubo tomuyamba tolikola direkewo tujja dyekolera bwe mwalirikaawo temwalirekaawo ekkubo balikolera Kyagulanyi oba bantu bwayogedde interview twagirabyeko bale mbakedde abadde mu interview y'abannamawulire n'agamba negino ekkubo eryakana akavubuka akatawanya nayo mulikole wafaanana bubi nnyo balamu olya mmere titugigaana abaana baffe bannanga aba tiktok mbeegayiridde aba tiktok mbafukaamiridde aba tiktok mumpere balamu ddoozi ye kati nabadde busaabala oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga ekikubu ekikutuusa ku biiki ya his excellence nga bakuvumye ennyo ebyo byonna bikyamu enfuufu etta abantu lwaki mulumya bannayuganda olwa Bobi Wine omuntu omu lwaki mutawaanya abantu olwa Bobi Wine omuntu omu naffe ebintu ebyo katone bitukube era mukibi kyova nagamba nga kendeza ku speed naye mukibi oluguudo olwo oluddukirako nnyo mukibi oli wa kigere kinene ne mukibi nawe kendeza ku speed era namuga nemuga mukibi tuvuga ki ng'odduko ekigero kirinnyako nnyo mukibi tukyakwetaaga oli mukwano gwange nekendeza ku speed oba motoka yeekuwaga engeri eri nnene mukibi odduka nnyo naawe naye kati balamu nayogera ekyobusiru bwekityo Bobi Wine sikaana Bobi Wine si kalenzi Bobi Wine yakuyitako dde emirundi 100 ate Bobi Wine sente ze zakoze azikoze mu alaali teziri mu musaayi gwa muntu teziri mu kunyakula kwa muntu teziri mu manerenda talendinze bantu Bobi Wine yali Mr. Clean munaddiini sente ze zijjudde mikisa miyerere teziri mu bukumpanya n'olwekyo gwe kumpanya sente zo kumpanya bintu byo kumpanya buli kimu neva ku Bobi Wine owundi omumanyiira ate twabagambye anaazanyira mu kkubo ly'omwana w'emagere tujja batomera butomezi kulide Bobi Wine muwe ekitiibwa kyekyagwa ku mukwano gwange omuyambi wange General Lweyiso saaga kikugweko General Lweyiso muyambi wo muyambi wange General Lweyiso yali annyambyeko muyambi wo muyambi wange kuba kiyambi anyamba nnyo General Lweyiso yali akuyambyeko yali annyambyeko emirundi 3 era nze General Lweyiso nga yafudde nyinza okwetala mu lujja ne bagato nakubye gwaki okutandikira eri waggulu nojja yazirana tabeera ku ntaawo ntandikira na seeta ojo yazirana njazirana wabambye omukazi oyo yali annyambyeko era nkwebaza General Lweyiso wali onnyambyeko ne munnange era nkyayagala siri bulungi bw'oba okoolina General Lweyiso nnyamba ate okuba yakunyiigira bwe yayingira Bobi Wine n'omulumba bubi nnyo ate okuba yakunyiigira oli wange nali saagala ogende mu ntalo oli wange era bw'obayo koolina munnange siri bulungi nyamba gwe wannyambako era ddamu nnyambe Brigadier General Lweyiso ddamu nnyambe oli wange nafuuka wa famire yo oli wange ddamu nnyambe yakuzala takusuula tonsulo ndekeraani General Lweyiso era nze ne baba bankutte essimu gyensi lwakuba akyusa amasimu sikyagirina General Lweyiso ye muntu asinga okukyusa amasimu mu Uganda ku lwaki simanyi General Lweyiso ye muntu asinga okukyusa amasimu mu Uganda leero abeera ku esembeyo 007 luli nabeera ku 0025 essimu ndowooza agikozesa olunaku ayinza okukozesa essimu 3 oyo n'agita oba yasaza box namba
akyusakyusa nnyo amasimu kyusakyusa nnyo oba amasimu byakwerinda simanyi ne maama abanga tebagakyusa mbadde n'abanene abo mbadde n'omwogezi w'amagye abadde mukwano gwange kulayije nga takyusa namba ye kulayije bamuwummuza yakola ki simanyi yakola ki kulayije siyinza kukulimba kulayije ki ekyaggwako oli mukwano gwange nkubira kasimu enamba yo sikyagirina nkuwolererezeeko kulayije yakola ki oba bino ebyagundi bye byaleeta obuzibu bino ebyabajjaati ebyo ebyaleeta obuzibu kuba yasooka n'abeegaana ate oluvanyuma n'agamba ate kati baleka baffe ate kakati awo manyi anti kulayije oli mukwano gwange naye otomeratomera nnyo kulayije abakuba mukazi yali yenze nnyo atomeratomera nnyo oba alina amaddu gakwogera oba apapa nnyo ate musajja muyivu olwo omuntu aba n'amaddu g'okwogera kati olaba nze olina sitole egy'oŋŋambye n'oŋŋamba gungi agiwandiise nemuga tetugyogerako ebyagungi ebyo biyinza otunafuya yagitadde ku mukutu gwe naye ayagala nnyo beesige tuyinza okwogera ku sitole naye tukubamu ebituli omuntu omwegendezi olina kuba nga nze omulala yali badde agala tukiteekeyo bano abatulaba batusinga obuyivu abatulaba batusinga okuba bannamawulire abatulaba balisaaca kati bw'oteekayo ekintu ekitasaana ojaga naye simago tubadde tuwesiga kafulu munnaffe nakyovuga olanga esitole tetugiteekayo tugireka kubanga oli gw'obadde ogamba muwagizi nnyo wa Dokita Kizza Besigye Ingrid tulinawe Ingrid tunyi naye nno yansangamu efudisi naye yansangamu efudisi nga ndi w'amaanyi nga atya n'abantu naye yajja kawala kato naye ng'anyirira bw'ati nga kamaanyi maama we nga yasinga obulungi mu efudisi ne mu Uganda yonna tekabatabulattabula mu efudisi awo manyi twamwegombanga naye nga tutya nawe yalungiwa nnyo tosoba mutunulako notofuna tusikyumuleeti oteekwa okusikyumuleetinga tulinawe yalungiwa nnyo yali wa tabu maama we naye kati akuze akuze akuliridde tomwagala tomwagala olaba kati akuze era mwegomba era ne kaakati nkyamu yandekamu effumu Ingrid nkyakwegomba ngedda wandekamu effumu Ingrid yalungiwa nnyo yakuyitangako n'owuyanga obulamu bwonna bukyankalanye nofuna tusikyumuleeti tusikyumuleetinga Ingrid yalungiwa nnyo Ingrid yansangamu efudisi nga muwuli emirimu gikwasaganya maama eŋŋandika fulu nga nzitowa Ingrid yansangamu efudisi tayeebwa yansangamu efudisi ate speaker wa parliament oyo saamulaba kuba namusanga agenze oba nali simwetegerezanga oyo simanyi nnyo background yakuma kugibuuza naye deputy yajja mutunuulira bwenti ne banga tufunyeyo omuntu wano atwegaseeko enganze mwendi Ingrid yajja mutunuulira bwenti ne banga tufunyeyo omuwala avudde Lukungiri era ne tumwanyiza ne bamutwanjulira sipiika gwe simanyi oba yansanga oba nasanga avuddemu oba yansangamu nja kubuuza ku bannange basita bannange naye ye simujjukira ne waliwo nange ebiseera bye naddukanga ku FDC sikyabeerayo nga mbeera nnyo ku zireediyo omanyi twalinanga olukuŋŋaana buli lwa Mande ng'olwaleero ate twasooka kubeera kamu gundi Bukoto ng'ekyalina lifoomu agenda twabeeranga Bukoto nga kukira police station we twabeeranga oluvannyuma ne tujja Najja Nankumbi ne kati tayeebwa okuggyako nga bwe yali sipiika ne tandijja mu ntebe nti uyazze kanstukatuule yalina okuviira nze yansanga mu byabufuzi naye kati w'amaanyi sebo sipiika omulamba oyinza obutamuviira muviira olwa sipiika kati ne tayeebwa yansanga mu byabufuzi bane nakera ebyobufuzi ate nakera okuwakanya Mwami Museveni nakera ebyobufuzi naye nakera okuwakanya Mwami Museveni kuva dda ng'omuli bubi maama we nawakanya Mwami Museveni nange neetya
nawakanya mwami Museveni. naye mu byonna byonyumiza kantu kasali musale kanyisi kansesezza nnyo. Kati ekizayiro ya sali musale yali ya tabbu nagibeeramu emyezi 3 nga nsula buli ogezi nayonoona ssente. In fact ssente ezo naye ngenda naggula poloti naye nazimalira mu loogi. nga kitabuse ate gwolaba nze neepanka nga tonze gamba Medi Nsereko nti wenjogerirako n'omusajja ndikubuke enkandike. Medi mwebaza yantaasa nnyo senga ndi mufu era neebaza Sale Musale ne Medi. Medi bantaasa nnyo ne Sale Musale sa ndi mufu. Nze nasulanga mu loogi ate za bbeeyi. Omanyi loogi ez'ebbeeyi tezifuna basirikale. Loogi buno obwalayisi bwe bufuna abasirikale ne ba LDU mwavuddewa. Loogi z'ebbeeyi tezifuna basirikale ne baba bazze bakoma ku mulyango. Loogi giwebakamu $5,000 ey'omusanvu tefuna basirikale. Ne loogi ey'omutwalo ey'N50,000 yefuna abasirikale. Muba muli awo nga bazze muzukuke mwe baani. Ne loogi y'ebbeeyi tefuna basirikale. Era ng'oyagala okukola loogi y'ebbeeyi gikola ekintu. Ezo ez'ebbeeyi $5,000 $10,000 tezifuna basirikale tebayokerere. Nasulanga mu ziloogi okumala emyezi 3. Neebaza General Sale Musale nkwebaza mukadde wange okunsonyiwa n'obutantuusaako bulabe. Ekyo kyo nkikwebaza. Nali muwagire yantaasa Sale Musale. Sale Musale yalina obusobozi obunsiba. Kugamba bye wayogera tebyali bituufu nga tumaliriza. Byali bituufu naye abasajja balina obuyinza. Ebyali bituufu. Nga watya nnyo oba gwe watya nnyo ng'omusajja yali takuliiko. Baali bakuyizeeko gwe. Balinze gwe mbadde mu ekizayiro 2. Nenga buli wotuuka bagamba isima bakuyigga wane emmotoka zazze ekiro wane abantu ate ngo abasajja bwe bakuyigga ekiro emisana bakulaaza ne babanga batakwagala naye ekiro newungeere abasajja beetala ekiro abo ne zivuga ne zigenda ekibibi ab'ekibibi ne bakubira toli emmotoka zino zikubuuza waliwo ezipaakinze ku poliisi ekibibi waliwo abaziwana ekibibi nabagamba bagambe abaddeko wano oba alazeewa waliwo ezasuze wano bo bati nga batebereza oli wano. Abo abasajja banoona nnyo ssente empitirivu nnyo mu security mu kuyigga abantu. Ssente zo z'Abannayuganda zigenda nnyo muki abo abasajja batambula ekyo paka buddeke jenga. Niye nzaani ayabayita mugundi mu nkwawa ayabayita mu nkwawa. Kale tweyanzizza nnyo ebigambo bya mwami Isima byebyo olwaleero bye twogedde tutoledde ku nsonga ez'enjawulo ne tukakasa nti nno zikoze bulungi nnyo naffe tukwebaza olw'okutulaba ate ne mwami Isima Ssebo nyongera okukwebaza okubeera nti ojja ne twogeramu kwebyo ebitambula protestive vote 2026 akalulu Ssebo weteeseteese bulungi okuba nga ensonga zikwasaganya bulungi Kyagulanyi ku ballot kwali 2026 oyo nfa naye nfa naye nfiira ku Kyagulanyi yoyo siri kukubuuza siri kukwetonda siri kugenda wa nfiira ku Kyagulanyi nja kwawukana naye ku bakansala oba abantu baabalala naye Kyagulanyi ye mufiirako banzita na Kyagulanyi era ebutambala mulaba nga nfudde lwa Kyagulanyi. Oye mufiirako saagana kwebuuza ne bwe nina abateeka liŋŋamba kuyingira Nuupu nja kuyingira Nuupu olwa Kyagulanyi. Oyo nfa naye ntuuka naye mu buyinza sirina kubuusa kulala kwonna ate natabuse sikyayagala azanyira ku Kyagulanyi. Oli mukambwe nnyo maama we kati ndi New Isima Lubega. New Isima Lubega sikyayagala azanyisa Kyagulanyi sikyayagala amanyira Kyagulanyi sikyayagala asaagira ku Kyagulanyi sikyayagala walampa Kyagulanyi. Kale tweyanzige katukulekerere wano olunaku olwaleero agange nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera akalungi koja Kimbo wa mukwano gwo si mukwano gwange
ne mumanyi bumanya Yesu kiwati yamanyi Kojja Kimbo tayinza butakumanya ne yagaggawala atajjanjabya abantu Kojja Kimbo wa Kimbo Hub Research Center abantu abajjanjabye yakyalina TV yagulako ebintu bya abizaayo akyabirina kakati yali alina mu shares nenga nokuba banja ababanja ne bakkaanya ne bamusasula n'amabanja agamu n'agabasonyiwa nga bumanyi nti musajja wa mutima mwerufu n'agamu n'agabasonyiwa bambi mwebaza lwakuba Kojja Kimbo wa ssebo essimu yange ereeta Isima Lubega eri ku mobile money ereeta Lubega Isima oba Isima Lubega eryeta essimu yo 772 nkaaga mwenda 3877 772 693877 ne walidi eyemu the same number Kojja Kimbo essimu eri ku mobile money mugende abajjanjabe Kojja Kimbo wa Kimbo Hub Research Center wali awo ku Kidderungujja bova ku police tandika ekyerungujja ayita ku Salt Media ku mukono gwo gwennyini kuba eridako erivaako n'ekipande oba okiraba kiriko Kojja Kimbo wa Hub Research Center wali awo ajjanjaba sukaali ajjanjaba pressure ulcers abakyala kusibikira mu nseke ebyobufumo tebitambula bulungi endwadde z'abakyala mu mugongo gukuluma byonna Kojja Kimbo wa abikolako kale ku buli ndwadde zonna zikuluma gwe mukubire ku ssimu akumye omutindo omutindo agukumye ate ono omuwala yali amutawanya bakkaanya oba ye kaani gule sikaani nedda ate yali asumba gule sikaani mulala si ono ono Kojja Kimbo wa naye owa gule sikaani yali yibyani Kitonsa anti baganye banneeyawe kati Kojja Kimbo wa yatendeka Kitonsa okujjanjaba abantu mwana we muyizi we mbwaye emboba tokisusiza nnyo kitambwaye kati nzo yizo ko nti ndi mbwa ya Jeno Nalweso nenyiga ndi mbwa Jeno ya Nalweso Jeno Nalweso mwagala nnyo kati Kojja Kimbo wa ali ku 0758 45 93 0706 9 oba omufuna bulungi nnyo oba ku 0706 00 649 0706 00 647 oba omufuna bulungi nnyo Kojja Kimbo wa nno kanjiddemu eri 0706 908 739 0706 908 739 Kojja Kimbo wa Kimbo Hub Research Center kale tukogeza akaseera akalungi weeraba